iri enkuba tandise zinoonya jangu ndukuwe Unasera ewa General Museveni batandise okukaaba iri enkuba tandise zinoonya jangu ndukuwe Emasindi eyo wali omukyala gwe bayita Mama Roda. Mama Roda abadde asuubula ebintu nga abijje wa Musa Trader n'abiteeka mu kakiyosiki ke. Musa Trader abadde alinya basi za Link n'ajja e Kampala n'asuubula ebintu mu kikuubo n'addamu n'alinya basi za Link n'addayo n'asupplyinga Mama Roda n'asupplyinga bano ab'obudaala bwa Rolex biki yaabo. Kati ekiseera kituuse nga basi ya Link tekyayanjula kasente bulungi w'omukulu. Mukulu atandise okunyiiga alooza bamubba sente abo. Mandela Gamponye Amama Mbabazi bayina ebizimbe mu kikuubo omwo bali mu kunoonya abalandi road babasasule sente naye balandi road bagamba tetukyakola bulungi. Kati nabo bali mu kugamba abantu bano tubakolere ki? Waliwo omusiru omwe yaleetera Tibuhaburwa ekirowoozo n'amugamba goba abatembeeyi ne bano kiyosiki so that bino ebizimbe byaffe bifuna ababiyingiramu. Bano abantu obalaba joko mu kubaleka ku makubo be bamu ku bantu abawagira Bobi Wine. Koye naawulira n'agoba buli mutembeeyi n'amenya buli bukiyosiki. Kaakati mbu bagenza okugattagatta sente bafiiriddwa sente nnyingi tebakyafuna sente nga bwe babadde basuubira. Era teweewuunye essaawa yonna omutembeeyi okubanga akomawo ku kkubo era tokyewuunya nga bukiyosiki bazzeemu ne baleka abantu ne babuzimba. Lwaki? Nti waliwo omusajja w'e Kenya gwe bayita Samuel Ruto yali yazimba wano ekyuma ky'ekyenkoko SR Kuku. Ng'ekyuma ky'enkoko kino kye kisupplying SR kiggwayo Samuel Ruto Kuku Chicken. Ekyuma kino kye kimu kiri Kenya eyo. Nakoze research wange ne Kenya babi company ya Kenya and company registered under Samuel Ruto president we Kenya. Kati wana abadde supplying amagi kubana ab'obudaala bwa Rolex babumenye. Abadde supplying enkoko kubana aba enkoko kilo ya gumunya hafu ya kasanvu kota ya 3.5 kati abo babamenyeewo. Abadde supplying enkoko kubana abayina zino enkoko ezeetooloola tebakyaliwo. Abadde supplying bano ababutto abasiika chips ku makubo Bidiko takyakola. Luka omuyindi abadde akolera Geno takyakola olw'okuba nti bano abatembeeyi ababadde banona plastic ne bamutunda ku makubo tebakyabakkiriza babakwata. Noza mulaba saako ya sente. Kaakati tutuuse ekiseera nga abantu bali mu kwekweka bano petrol stations zaabwe bali mu kwekweka nga bagamba amafuta temuli mu ggwanga. Batyaloosi kubanga bagamba bwe tunaagasuubula abantu tebakyatambula ani anaagagula. Lwaki? Nti nze omutembeeyi mbadde nkeera n'ennya booda nengenda mu tawuni nensuubula ebintu byange n'embitunda awo kawungezi nenziramu ne twegatta ababiri ne tulinnya booda okuva mu tawuni mpaka Enansa n'enkumi zaffe 2 oba 3. Okiraba kati ono owa booda n'addayo n'anywa amafuta ku Total ne Shell petrol station zaabwe. Mundaba wengenda nti nze mbadde ndya Rolex ekyemisana n'enywera akazzi ka Nirvana. Bwe mala okunywa amazzi ga Nirvana ono akolebwa kampani ya Pepsi kampani ya muganda wa Museveni. Kati nze sikyalya Rolex kubanga wa Rolex bamugjeewo. Kati ate sobola kunywa amazzi meereere. Ndowooza mukiraba mulaba saako ya sente. Now tukyali kwekyo nga tukyetooloola
bali eyo beebuuza kati tukole tutya banaye tukikoze tutya eggwanga liri mu kushatinga down naye lwaki lishatinga down olw'okuba mwalemeza omuzeeyi mu ntebe ne mugaana okuleeta omuvubuka obwongo obupya fresh brain and fresh mind kati saawa zino temusobola kutegeera economy kubanga mwe economy gye mwagirako ya myaka gya 8 kati ebintu bibadde byevolvinga nga byakyuka ebweru temukyajjaayo ssente naye ne wano wokka mulinyiriddewo dasajja mmwe kati mutandise okwekubaganya eyo ne mugaaga tukoze tutya era nze mbabuulira mutunuulire vidiyo eno n'enkalakalira essaawa yonna omutembeeyi akomawo ku kkubo essaawa yonna bukiyosiki bukomawo ku kkubo abasajja bali eyo ennyumba ekutta omuliro bakutte enku bataddeyo beeyokyeza Japan yourself buli Munnayuganda yawaliriza n'agamba tetujja kuyingira bizimbe by'abantu abo abijje wa Musa Trader n'abiteeka mu kakiyosiki ke. Musa Trader abadde alinya basi za Link n'ajja e Kampala n'asuubula ebintu mu kikuubo n'addamu n'alinya basi za Link n'addayo n'asupplyinga Mama Roda n'asupplyinga bano ab'obuddaala bwa Rolex biki yaabo. Kati ekiseera kituuse nga basi ya Link tekyayanjula kasente bulungi ew'omukulu. Omukulu atandise okunyiiga alowooza bamubba sente abo. Mandela Gamponye Amama Mbabazi balina ebizimbe mu kikuubo omwo bali mu kunoonya abalandi road babasasule sente naye balandi road bagamba tetukyakola bulungi. Kati nabo bali mu kugamba abantu bano tubakolere ki? Waliwo omusiru omwe yaleetera Tibuhabulu ekirowoozo n'amugamba goba abatembeeyi ne bano kiyosiki so that bino ebizimbe byaffe bifuna ababiyingiramu. Bano abantu obalaba gy'okoma okubaleka ku makubo be bamu ku bantu abawagira Bobi Wine. Koye n'awulira n'agoba buli mutembeeyi n'amenya bukiyosiki kaakati mbu baagenza okugattagatta sente bafiiriddwa sente nnyingi tebakyafuna sente nga bwe babadde basuubira. Era teweewuunye essaawa yonna omutembeeyi okubanga akomawo ku kkubo era tokyewuunya nga bukiyosiki bazzeemu ne baleka abantu ne babuzimba. Lwaki? Nti waliwo omusajja w'e Kenya gwe bayita Samuel Ruto yali yazimba wano ekyuma ky'ekyenkoko SR Kuku ng'ekyuma ky'enkoko kino kyekisupplying SR kiggwayo Samuel Ruto Kuku Chicken. Ekyuma kino kyekimu kiri Kenya eyo nakoze research wange ne Kenya babi company ya Kenya and company registered under Samuel Ruto president we Kenya. Kati wana abadde supplying amagi kubana ab'obuddaala bwa Rolex babumenye. Abadde supplying enkoko kubana aba enkoko kilo ya gumunya hafu ya kasanvu kota ya 3.5 kati abo babamenyeewo. Abadde supplying enkoko kubana abayina zino enkoko ezeetooloola tebakyaliwo. Abadde supplyinga bano ababutto abasiika chips ku makubo Bidiko takyakola. Luka omuyindi abadde akolera Geno takyakola olw'okuba nti bano abatembeeyi ababadde banona plastic ne bamutunda ku makubo tebakyabakkiriza babakwata. Noza mulaba saako ya sente. Kaakati tutuuse ekiseera nga abantu bali mu kwekweka bano petrol stations zaabwe bali mu kwekweka nga bagamba amafuta temuli mu ggwanga. Batyaloosi kubanga bagamba bwe tunaagasuubula abantu tebakyatambula ani anaagagula.